Buterevu oli ku Soul TV program omunyo ku makya tukwaniriza na terencha lero nakulwa kusatu na kuzomwezi 2 omwezi ogwe11 omwaka 2022 tutandika mwezi mpya ate n'omwaka nagwo tuguunzika tubakubiriza okukola era gugenda okugwako omwaka nga tulina kye tulabako kye tusobodde okukola ku mwaka guno. Amanya gange nze tusima Polo kubuuza ko ntuwasotya nyabo wasota sebo yena gyosinziro tulaba tusanyikira nnyo obaka obutuwebaza obutuzaama amaanyi era namwe tubasabira erudda eyo. Embeera sinungi, ebintu si birungi erudda n'erudda, ebyenfuna si byangu, ekirwadde ky'Ebola nakyo kikyaliwo era olweggulo mu Parliament Speaker Right Honorable Anita Mongi yafulumiza ebiragiro ebikakali ku mulundi guno eryabo abajja mu Parliament. Mwe muli okwambala mask, mwe muli okunaaba mu ngalo, mwe muli okakasa nti lazima ojja mu Parliament ng'olina ekigendererwa, si bagenyi abeeyisaayisa. Bingi ebigenda mu maaso erudda eri, naye ekikangabwa ekyaguddewo mu wiiki eno yennyini ekya poliisi eyalumbiddwa mu bitundu eby'Eruweero, abasirikale ababiri aba poliisi ne battibwa mu bukambwe, abazigwa ab'emmundu abatanaba kutegerekeka, nakyo ekyali nsonga ekyayogeza bannayuganda obwamu olw'okuba nti ne mu Parliament olunaku lw'eggulo ensonga ya security yazzeemu okuba nti ekubaganyizibwako ebirowoozo. Abamu balowooza nti obaolyawo security eragajjaliddwa mu ngeri etali yavunaanyizibwa. Abasirikale oba ekitongole kya poliisi wabaddewo ne byogerwa nti poliisi bajeti yaayo olumu tetuukira mu budde, abalala ne boogera ku busobozi bwa poliisi okurespondinga ku emergencies ng'ezo, nti police patrol buno motoka obwa patrol nti basooka kukuba simu kuva eri ejje sobola okutaasa. Bingi nnyo ebibadde mu ntegeka eyo n'ensonga y'omuliro ogwakwata ekisusulo ky'abayizi erudda eri mu bitundu eby'emukono, nagwo ensonga eyo naye ekyaliwo. Naye buli lwakusatu tubeera ne Honorable Godfrey Kiwanda Suubi, ye National Vice Chairperson owa NRM olw'ekitundu kino ekya Buganda, so nga ate ne Harold KAIJA yamyuka ssaabawandiisi w'ekibiina ekya Forum for Democratic Change FDC, naye abeera naffe buli lwakusatu. Bali already wano mu studios kamba kwanjulire. Harold KAIJA, sooka obuuza batulaba. Njagala otula mukisa guno kulamusa mikwano gyaffe abasajja n'abazaana ba Kabaka bwe tuli mu buwambe bwa kuno. Njagala obbasaasira byonna bye muyitamu. Faffe mu FDC twafiiriddwa chairman waffe wa Bukomansimbi era eyaziikiddwa Isingiro. Yafudde n'obulwadde bulowooza omuntu bw'asobola okujjanjaba mangu kuba twalina eweekisinga 2 Emabega ulcers. Bamututte emulago w'e Masaka n'akola ki n'atufaako bw'atyo. So njagala okusaasira bannakibiina naddala mu Greater Masaka mwenna bannakibiina mwenna olw'okufiirako mukaaga olw'okuba nti obudde tuyina kankomaawo. Kale tweyanziza nnyo tweyanzege Harold KAIJA. Honorable buuza batulaba. Abatulaba ku munnyo ku makya mbalamusiza nze Kiwanda Godfrey Suubi. Njagala nange okubasaasirako abayise mu bizibu ebyenjawulo gye twalina okufiirwa naffe. Muwala wa Mayanja bodaboda bamutomera, minisita w'ebyettaka. Emikwano gyange mingi nabadde wa Mivule mu kwerekera Mivule era ku Mmande. Njagala okwongera okubasaasirako ate era n'okwebaza Katonda abampumwe alina ebintu byemufunye. Abamu nali nabo over the weekend nga mulina ebintu bingi, ababadde mu kwanjula abadde n'ebintu ebyenjawulo. So tubikozese bulungi olw'okutwala eggwanga lyaffe mu maaso, but above all n'okweteekerateekera tuyingidde kati mwezi gwa 11. Tuligenda mu nkomerero ya mwaka. It's very important omuntu okusettinga byogenda okukola, stop to biki byotesitese omwaka guno gwako. Of course Apollo government
ne financial gain egwako mu gw'omukaaga naye abantu n'obwongo okutegera kw'abantu ffe nga the local people omwaka gwaffe gugwako ye kalenda munange ye kalenda yaffe so abantu bingi byebimu tobisobodde bituukako niye okyasobola ebimu okubituukako mugina emyezi ebiri egibulayo but at also it's so very important omuntu okweteekerateekera ate omwaka oguba gugenda okutandika always ntera nnyo gamba abantu kuba nti banyweza empagi ez'omukaaga your family, your spirituality, your physique gwe ng'omuntu, yes, your financial stand, mu byenfuna yo okutandika okubikuba mu torch ofaanana otya your mental obulamu bwo ng'okubwongerako mu kusoma mu kuwuliza programu ezikugattako and finally your sociability engeri gyosocializingamu n'abantu abalala tanyo gamba abantu okuba n'obuntu kuwa obuntu buleeta abantu ne baleeta ebintu ne bireeta obugagga so it's very important enkolaganayo n'abantu ne banno naye ate ku byonna empagi ezo zenjogeddeko tolina gy'obeerako yokanaga nti nze nja kubeera ku bintu byokka biri social because obona olowooza ekyo kyokka kibeerako you are losing the family, you are losing your spirituality, you are losing, so you need to balance your spirituality, balance your finances, balance your family, so obeere nti nno obikola ki byonna obitwala kyenkani engeri gyokwata mu famire yo engeri gyokwatamu ebyensimbi byo abantu bangi tulemereddwa obulamu just be engeri gyetukwatamu ebyensimbi byaffe wana ebiseera ebimu tukozesa nyingi nnyo okusinga ku ze tuyina ebiseera ebimu ntera nnyo gamba polo kankozese ku lupapula luno nti tubeera bwe tuti ng'eno yennyingizaayo ate ng'eno yenfulumya so mu lwete efaanana bweti eno nga eno yenfulumya eno yennyingiza eya Uganda eriete yes eya Uganda eriete ng'eggwanga government tugezaako nnyo kisoboka okuba as of now I think we must be somewhere 1.7 trillion tuli bwetuti ng'ebyekubyampii tuli bwetuti naye kyetukolera anyway bw'obeera bwoti obeera zoyingiza zezifuluma naye ate nze KAIJA kyemwagaliza first of all at a household nze KAIJA kyemwagaliza n'atuwuliriza wano ali wano ku munnyo ku makya twagala ng'eno yennyingiza eno nga yenfulumya naye kino okukikyusa okubeera nti kiri bwe kiti it takes a lot of effort. It takes a lot of effort. Nienga, this is the target. Katono nga economic, ngo economics. Katoredi sajja wabyamfuna. Akayigala kali wegati. Akayigala kali katia. Akaraba. Fueda karo ya bade mukaba. Nyingi za yerua. Yeno. Enfulumya yerua. Walosu mudo tabuga mazite galimu. Kakati fi. Tebuli mazite tusumula tabu. Nefulumya. Ngatemuli kumpi ngatemuli. Kale. Anyway, that's our wish. Nti twetaaga okuba nti ebyo kwongerako ebyennyingiza of course tulina okumanya kiki emba nkola nkikola ntya nfunako ntya production, productivity and profitability yekisoboka kale that's the campaign. Bwete bwetandise program omunyo ku makyenkya ya leero ensonga ezitulese ziringa 3 ensonga y'omuliro ogw'okyamasomero ensonga y'ettemu eritandise kati okutagetinga abakwata mundu actually n'ababbi oba abazigu ne bagenda ne mundu ekyokusatu yensonga y'obubenje nabwo bweyongedde obungi nja kusooka ne Harold KAIJA ebintu bino bw'obigatagata ebisatu mulimu ebibuuzo security yenafuye ekisooka ekyokubiri ze mundu ennyingi eziyitiridde emikono gy'abantu ababulijjo mu public ekyokusatu is it a matter of the economy byebyenfuna byebireesebwa embeera eno kuba nti abantu batuuse ku leve eyo y'obutatya n'obuvumu kulumba police station namba kiki ekigenda maaso ndowooza byonna tubigatte lumu kuba obweraliikirivu we buli no apparently ebyo ebintu ebyo bate nyina kano kenkebera Boris Johnson eyali prime minister wa Bungereza ngata nafuuka na prime minister yagamba mu Lungereza when a regime has been in power too long, when it has fatally exhausted the patience of the people, and when oblivion finally beckons, I am afraid that across the world you can rely on the leader
of that regime to act solely in the interest of self-preservation and not in the interest of the electorate. Vunula. Nti singa government oba administration group y'abantu abalina obuyinza batuuka ne balwamu batuuka okuba nga oluusi kibakaluubiriza okuba nti nga bayinza okukwasaganya ebintu by'abalala bonna kati ne bajja nga kibasinga okuba nga tukwe kwetaasa. Nyina ennaku ze ekintu mwebuli kiseera mba ntulira models bwongo bwange bwe ndowooza okibe nti gavumenti ya mwami Kiwanda bw'oba teweetuukidde tonywa. Okwetuukira wali wennyini ku wali toli minisita totufunyemu tonywa. Kwegamba gavumenti y'abakiwanda eringa muliro omuliro gwokyagukutteko ng'ate gavumenti yali badde masannyalaze nga galina okutuuka nga musanze gobo gakwatako ne gakkuba Kiwanda olutwa kuggwe nkola ki naye gamukuba naye nga si yakoze eki si yakuba ne watuuka eri ne gamukuba gavumenti bwe zirina okubeera naye kakati ffe yaffe muliro bw'oteetuukira era obawulira olunakaba mukama wange nze tondabye naye nga gavumenti gye bayita gavumenti effect yali badde nga senyiga nga ali airborne teyali badde ng'Ebola kati gavumenti y'abana ebanga Ebola nti olina kusobola kukwata muntu mu ngalo naye oba tomukutteeko ne weetaasa so bino byonna byolaba era ogenda n'obusaba kati oli abba emmundu agikozesa eki agende ateege abalina kye balina akibajjeko ndi mukugamba olwaleero walajagaba empuliraga nti bodaboda bungi nti ye osanga abantu bangi tebali balina mu bodaboda b'omanyi ne Kiwanda bamanyi graduate nasanga omuvubuka nga alina degree mu economics yantula kati bwasaba kinga ndowooza mbu alimba kati nenkola interrogation eyange ngenda okulaba ddala nga omusajja ebintu abikola ki abimanyi amaze yamala emyaka 4 n'anoonya omulimu ne gubula n'atula ku kadda osanga wano e Kampala n'osanga munyina omusajja gwe mmanyi atunze amawulire nankamulaba 26 nange nina gwe mmanyi naye akyatunda ki nina gwe mmanyi nange mu nsi ezitambudde ebyenfuna mawulire g'abaana bamaze senior 6 baana abali ku university agatuna nagenda asoma nga simwonoonye ekikubeezaawo kati buli ebintu okufuna ekyokulya bwe kizibuwala kati abalina emmeeme entono they resort to criminality waliwo asooka neewola banne n'abeekezo zitinga nga tabasasula kakati olina nanko abba nno na butonotono bw'ati agenda okulaba ebyetaago bye nga bwagambye ng'expenditure ennene ng'enfuna ntono oba kumpi eri zero nga bagambye ya tap kanaagamba okola otya naye gundi oyo Apollo bw'aba ayitawo ntalina security kati ne tufuna n'ekizibwe nakyogerako wano olulala negamba nti buli wa poliisi mu Uganda alina okulabirira abantu 7 police population ratio kakati bw'osanga omuntu alina abapoliisi 3 kiba kitegeeza okusooka 2 bibadde 400 n'ogattako kumpi 2,200 mu 1,909 kubanga ye omu yakuumwa wali awo lobolesewo gap kituufu kigende ne musigala nga buli luno bikaawa mwe mwekuuma ffe abantu nga tuli vulnerable ekitegeeza ne bwe tusalawo tugambe nti tukole bu police stations oba police post bungi nera manpower no observe yasembye manpower ibeera tegenda okusaluli yagamba ibeera tegenda kumala abasenge tulina batono bayina wesanga ngati walo kati abasinga emmundu yanne zibera mwabo abakuuma abalala so kyendera okugamba singa tukola ebintu ebya social good sinatuuka wa Kiwanda mu kyalo ojja kusanga tekuliko gate naye ate ye Kampala ekizimbe kikoba kikomeeri lwaki eri abantu balabanga abalina obwenkanya pulumu alabaga munne muno gundi oli ujjoli naye kati wano oli alina ne kamera oveeri nga akulaba ne Kiwanda ali wano ku ssimu alaba ebigenda eka kati ebyo byonna ani gwatya atya abo abalemereddwa ensi n'agamba ekigambo kafyu ekyateesawo kafyu kafyu ekyaziteesaawo statistics
nga zikulaga bazenkolawo zendya bammere ya leero nga basinga obungi nga boga basibye ennaku 14 taata wange yagenda nga n'atugamba necessity knows no law nti obwetaavu tebulina tteeka bwe lumanyi era watuka eyitale emyaka olinga muyala tamanya nti waliwo etteeka nti bw'ogenda mu supermarket nobba ebintu nga bisaako okukosa muntu omu batokoze musango naye bakulangudde katoni y'amata obeera mubbi naye mboli agenze n'akwala donaati emu n'akwala ne kakipa ka soda abaga ebaki taba mubbi kakati fano watuuka omuntu bibu zikola ki zeyongera kulinnya buli kimu kati wawedde omusolo bagwongeza kakati wawulidde kati gavumenti kiyakoze egambye mbwe eri mu kukima trillion ki standard charter kakati bwekima trillion eyo abamu bakyulabulayi mu kikoma bukomi bwekiti bulwekima trillion eyo ekendeza oluusi sente mugondi mu saturation ekyokubiri ereetera okwewola okuzibuwala omuntu owa bulijjo kubanga gavumenti bwebezikima amanyi gavumenti efa ne bwevaako nekuddako eyange oli atuuka abanja so tukubanja nazirya dde ati gwe gavumenti kati interest rate nezirinnya kati bw'ogenda okwewolayo sente singa baba bakkiriza okuzikola bw'ogenda okwewolayo sente n'ogenda oziteeka mu bizinensi kati ne mu bizinensi by'otuuna bifuuka bya bbeeyi kati bakasitoma ne batabigula kakati nawe bw'oyabika n'orizootinga okugenda mu irigo ki irigo minis KAIJA byoyogedde byonna mbigasegase nga mpuliramu ekigambo gavumenti okuba nti eremereddwa okutegeka ebyenfuna kyekisooka kyekiviiriddeko neno insecurity naggwanga nga statistics y'aba peasant eyankaaga mu 67% nga tumaze naye ebbanga ng'eriga ya bayibuli walege katubakendezeza batuuse mwatano nti batuuse mwana kati lwoba nti ng'abantu abasobola okubeera obulungi kubanga byo ebyetaago byo birifane byo bijja ndirogaba mukwano gwange Nambiru nemuga era juzi namugeti tiwabangayo omuntu oba akuloga okuva mu bizinesi y'emmere owa dream era nga okuva mu bizinesi y'emmere twaba wakuloga nenga mmwe oli ne waba talina sente era atebuka kulya nga ayinza okujja n'akubuzaabuza laga nja kuzireeta enkya naye ate atunda engoye nga tolina sente ng'olina obwetaavu obula tojja genda mu ngoye tojja genda mu firimu tojja genda mu birala naye ekyemmere so kati obwetaavu bwe buleeseyo criminality kubanga waliwo zino ziragundi basic needs ezisooka n'ogamba nti neetaaga emmere neetaaga okwamba neetaaga biki kakati oli bw'agenda akimanyiira genda okwesanga olaali aliddeyo wo ne bagamba mba yatuuka nabba n'alekeraawo naye waliwo n'abaga naga nti oyo batera kukola bati kasobola era akutte bati tobuuza jitamu yali muyimbi ffe tumayambu kyeryakola ki kyeryakola bangi kakati olusigala obwosanga kati nga nagina emisolo egitali gya bwenkanya n'osanga nze nakyogeddeko olunaku lweggulo sisasula emisolo najjo naye kiwanda abantu bizinesi asasula ne tuli mu bizinesi egi emu kakati ogenda okula njiyiza ntya bewona owulira nti basimagola ekirala smuggling bwagenda okiraba nga bwagenda naawayo omusolo ebyo ebifuuka bya bbeeyi ng'ebiraki bya wansi so kati abaana balaba criminality ne bakwata emmundu kale ne bakwata ki so laitire ku kiri kyogamba ekyosemeza issue ya obubenje y'obubenje nze obubenje ekisooka ddala mu Uganda tulina poor road design enguudo zaffe bazikola ki bazikola kiwanda ajja kukakasa nti bw'ogenda e Bulaaya oyinza okulaba akakuba magoloza kakoma naye nga kilomita aga 5 kaba bigere era bw'ogambuka katambule mpaka gye kanaakoma oyinza okutuuka ate no talina boda mbwe naakuzza noonoonya bwodda nojja ne bagamba nti wano babugaali bokka bakola ki bayitawo bano bapikipiki bano bamotoka ennene esapulepola nga bakidizayininze naye akati ffe twaliko mu kooti ku musango gwa traffic omulamuzi n'abuuza bw'ogamba mbu yabadde ali mu kkubo ow'ebigere atambulira lawyer nga interrogation lawyer n'akuba waliwo nezimu nga n'akawa kati tekaliimu kati kiga ne bwenvugira eriye
mba sina nsobi mbera simanyi nti era kakande kigattako waliwo mikwano gyono banne bono KAIJA umba yes banne bono umba kakande bagandi boda nyingi banne bono balese zi boda nyingi bo baziguza bana abaana abakolere boda milioni enyana ekituna nagivuga looni nga ya milioni 10 bogeno gimalayo kati omwana okulwana okusasula sente ezo nga alina okuba nga alina okukola ki okukola ebintu bingi so nti it has been a mess tandikira kweri nti the management of this society etuuse ku level nti kati abantu balowooza kwepreservinga boboka nefe solution mukama ono yatukene n'agamba yali tabayimu n'ebusoga waliyo obwavu. Thank you so much. You're good for honorable. Oba otandikira kubanga actually nze ndowoozezaamu ne byonna KAIJA byayogedde nyongerezaako ekirala kyojja otubulira oba nakyomu ekiri batuga nti abantu milioni 14 nabye emitwe gyandiba nga gikoze eki sikyandiba bwe kiri obwenje buno tebanga nabo buva ku mbeera eyo nga abatambula nga stress zibali ku mitwe bibivire ene wetandikira wenyine njikiza omulalu twakozesa namba mitiyana tubatuuka ku round about awe Busega omulalu netumutunulira twali mu taxi ya Mzee Kalasira tuno omulalu twalawo nnyo nga tumutunulidde nga motoka zaali mu jamu kugamba eventually n'omulalu n'alaba nga twali tumutula yalina ebintu byerakola byali fani netumutunulira omulalu n'atugamba mutunula ki ffena tuli balalu ekinjawulo nze nabunyiikirira naye yali mulalu oyo baba ekabeeramu akakategeeramu andi bugune enumetayo oba ewaya ziba zikomyewo namwandaba muli balalu naye ekyenjawulo nze nabunyiikirira nefuuka professional so you end up nga abantu abasinga balalu kakati nja kutandikira ku accident okusaasira mikwano gyaffe mwenna olw'okufiirwa okubadde mu accident senaku zonna nabadde nsoma report ngeraga nti minimum abantu bafa 10 every day ku accidents ate bodaboda mbu bana bana buli lunaku kati mu accident yonna bali 20 buli lunaku abali ku bitanda abawanikiddwa amagulu jo speaker wa parliament nalabye ng'ayogera ne deputy IGP over accidents nga kiri too much ennaku ezo waliwo omwami yabadde mu tipa najjawe kabuusu ku roundabout eno lyambuka Lubaga nolikirira ku popopo kunabunya yatta abataano bali yasooka kutta mwana kati watta omwana ne bamugoba baali bamugoba for mob justice kati omutima gumulaga nti bano bagenda kunzita sawa yonna atuuka mu kkubo erya wansi asaabala bataano bonna ne bafa naye nga okay first of all gwe yasse it's bad enough nti kitalo nnyo mwana waffe afudde but at the same time ate bagenda mu maaso nattayo naguno kumpi 6 bagamba n'abalala bafiira mu malwaliro naye nga adduka ekibabu amanyi abapikipiki bano ke bamugoba bagenda kumutta so olaba nti ate atuusa kuba n'abalala kumpi abantu 6 nabo bafa yabalinnya bonna oluvannyuma namulaba kwaluka vidiyo akamukwala twali tumumanyi muvubuka ali avuga tipa najja naye nnyini mukubuzaabuza najja alaba bano ng'alinga azza okudduukirira kati bwe baba batandika okunoonya driver naye nateka driver lwawe akola ki naye n'abula n'agenda kubanga amanyisa wena naye bagenda kumumalawo kakati twafuna akabenje ennaku ezo ku southern bypass I think this northern bypass Entebbe Express highway yes ku Entebbe Express highway muganda waffe yali akula I think Galaxy abakulaga nti yali ajja nga bonna bali ku side emu ekimu bwina ku kitwogera wano ku nguudo zaffe Apollo nti oluguudo nga KAIJA bagambye lulina ka thread akasalawo just wuzi ku muntu ave Masaka n'agenda e Kampala ekibaawula just kakoloboza akakwayiti of course n'enguudo ezimu abamu tebabugwana tekali nawe Entebbe Express weli ku standard kati of course kangambe kukiri nti n'ate n'akakuuba ako engeri gye bakasiigamu
kalina meaning. Yes. Bwekaba kakutufuka kukiriza osobola okuyisa. Bwekaba kakwafu wonna toyisa. Naye bantu batono nnyo abakiwa respect. Abakitegeera ekyo. Omuntu ye akola kimujjidde mu bwongo ku ddakiika eyo. Era emabegako abantu balowooza nti oluguudo lw'e Masaka either luli batwata nikugamba ba redesigning obi simaluliko ebikola luserera. No. Kati excitement yokola oluguudo lwamala ebbanga nga si lulungi nnyo. Omuntu yavanga wanaga ngenda kuziika e Masaka ku ssaawa 8 n'asimbula wano ku ssaawa 6:45 ku ssaawa 7 zennyini ngenda kukozesa 1 hour. Kati olaba nti speed gy'olina okugenderako. Yes, oluguudo olwo kwe kuli omukyalo w'enku, kwe kuli ente, kwe kuli embuzi ezisala, kwe kuli omwana wa boda, kwe kuli bino byonna. Kyokka gwe weegeredde because omanyi emmotoka idduka 200 kilometers. Naye honorable ebeera recklessness. Ati kyekugamba. Obulagajjavu. Exactly. Kati naye kyovola nti akakuubo kali tokisobola nakatunuulira kitwera bwe kikulwisaamu ddakiika oyagala okavaringa eddakiika eyo. Ekyala abantu obulimba n'amasimu. Ne honorable nandegadde responding ku concerns za KAIJA za Rwinzinze. Why should I respond basically? Because nange nyine ebya. Ne katono nnyo. Kati ngene ya accident. Ayina engeri nyaye gyagikoze eki? Gyajogeddeko nti obugudo obufunda that is disorder. Ne management engeri gyemukutemu kyenzimba. Nti one oluguudo design yaalwo. Nachi abantu bajogerako nyongera KAIJA bwagamba. But with time traffic neteekamu amaanyi tuka program tweddeko ne bakwa road block wazoziraba bichi inaku zino bagobye ebiggwa mu luguudo by the way. Ebiggwa bino byadde byambako nnyo omuntu ng'amanya ekiggwa nti kiri mu leve mu wanejini n'agenda mpola amakoona ago gabadde bateekamu gabadde gagezako nti okendeeza 10 kilometers n'ogasanga okatamaga gonna bagajjeeko. So omuntu aleega okuva mpaka Masaka lwaki of course n'abatraffic badde babikozesa bubi badde bogamba simazireeta jaamu kolaki naye nze ndowooza nti one of the causes now ekyo kyokka because okuva bajja ebiggwa mu luguudo accident zeyongedde nnyo Apollo biri omuntu adde ava n'amanya nti bonna bantuuka bwe nti ekyengera bonna abeekyengera nga nzikirirawo actually baali bayitese mu hotspot buwama kati badidde bayisa directive tewali kuza biggwa mu luguudo. One of course abatraffic badde babikozesa nga bajja ku bantu sente abamu olwo omukyalo omugwe mmanyi nti ye mmoloka zibadde zitali okusimba layini ziweranga 40 n'agenda ng'emu kubanga tolina ojja kuyita paka lwanaabikola ki lwanaabitaggulula. Number 2, recklessness ey'abantu engeri gye bavugamu emmotoka. Apollo. And that is important. Emyoyo gy'abagenzi Mukama agiwummuza ekisa era Katonda atuyamba okweddako. Because bw'olaba jjo natunuulira emmotoka mu mawulire. Emmotoka eyagatta muganda waffe ku luguudo lwa Entebbe Express. Oluguudo luno KAIJA ayinza okugera byonna. Luliko buli kamu konna. Luliko kyonna. Naye baateekako ekigambo 100 kilometers. Ne speed limits kweziri. Oluguudo lulina n'ekintu ekirwawula wakati. Yes. Eziva eno tezeegatta mu zino eziva eno. Omuntu amanyi nti tagenda kuyisa. Otambulya mu lane semba yeno kubanga gwe speed yo gimanyi speed ya speed nkaga tomalaako noleko ono agala overtaking lane right naye otunulire mu motoka yakuba double cabin wano ku kabina nejikuwa paka ku driving mirror ku side mirror ne losing control nejja nayo kubeni ku kifunvu kikulaga nti singa kigunde ekyo tekyali mu ekyawulo oluguudo emmotoka ezaali ziveena yalino ziyingiramu nozivaako nozikuba eno nomazikuba eno noddene emmotoka negenda 60 meters ze fuuti 108 efuula kumpi fuuti 200 nga yefuula nga tinakakkana at what rate really emmotoka eyo yali ku speed ki. So nga twogera ku road design that road yetwogerako oluguudo luno yetwogerako lulimu byonna. Of course abantu bali bagamba niene speed limit ko eriwalo baga nti bwanga okka mu kiwonve ekyo niwo omuntu agana kuyitako ku kiwonve ebyo biwonve biriko speed gyagende ku ngali mu 108 108 kyogendedeko oluguudo olimu amakoona yes emmotoka eno gyovuga erina 200 km/h naye gye baagikolera enguudo KAIJA zabadde ayogerako America ko oluguudo nova n'olengera ebule n'ebweya nga olengera wonna olengera naye wano waliwo ekkoona waliwo ekigundi waliwo
so basabo ne banyabo ekimu kye tulina okugamanze kuchenjogera ku kyakabenje nga tunagoya ku kyangudu kwate zigenda kukyuka nkya fefe nyini tweddeko kale oli wa bigere oli wa boda oli wa motoka please manya nti wemba nkozesa oluguudo no kuliko omulala alukola ki alukozesa security honorable security mudakiika nga nnya zokka ekintu kya security kitukwatako of course fenna njijukirako Emabegako mu parliament y'omusanvu twalina issues ezifaana bwezityo General Katumba Wamala by then yali IDP najja mu parliament ne tusonda ne patrol police patrols nalaba ekyo olimi oli mu parliament nga lulaga nti we need more patrols nabadde ntunuulira abantu b'e Busiika ku Munnyo nga balaga nti baagala more patrols okuba nti tekayo patrols nenda nenze ndowooza security esinga okuba obukulu of course eri gye tuli ffe nga bannansi there's a lot of desperation yes omuntu okulowooza nti one ali so desperate aweddemu essuubi nti ekiyinza okumutaasa kyokka kugenda ku luguudo kugenda kumenya banka kugenda kukola kino probably okubeerawo bw'otunuulira abaana bano ababeting omunaamala olunaku onaona nga atuddaawo kikulaga nti there is desperate ndowooza Uganda yeyinza okuba yemu ku nsi ezisinga bizinesi eyo okukola eya beting nedda eyinza okuba outefallingawo naye erimu abantu abangi kubanga abaffe tebatebetinga nga bali bazogo nga ujuze yasibye ku mpira gwa Arsenal twatana agadola ababetinga siringi agadola eri Bulaya bino babetinga 10 bwezi tongalowooza ffe tubetinga gaggawala bali babetinga agezese mbu chances zange ziri zitya kakati problem eno bwe tugendako bwe kubanga bw'otunuulira abaana abo n'otunuulira ne of course ne measures ezibaddewo ennaku zino okulongoosa kibuga kukola ki wayinza okuba nga waliwo ko gye twabanga desperate gye twetaaga okukolako ffenna nga bannayuganda abantu okuyaga yes okuba kuyita kuya si kyekyo kuyaggayaga okuyaggayaga kuyinza nga olina ninga obanga lusomo abayaggayaga lusa abamuluvu nga buli kimu oyagala akikole ki naye onaayoga desperate ng'ebintu bikulemeredde twogere nti abantu embeera ebayinza nga tebalina kyakukola kyendowooza nti abantu balina okukimanya nti tuli mu nsi okukaluubirizibwa tekusobola kuggwaawo naye tulina okugumiikiriza tusobola tutya okuva mu kino newankubadde kubanga wadde tulabe ku this rate eyaba abantu ababba bwe bati Emabega twalina ekikungo ky'abantu ababba ente endiga embizi enkoko obusimu okutemako abantu nabutala nti gundi bamukubye ennyondo bamuggyako essimu abantu bakuba pavers ku mmotoka era bukyagenda mu maaso so nga tunatuuka nakunyonga bwalabe Busiika which was so bad nina bino ebirala bigenda mu maaso eyo mu byalo bingi to the extent nti munadamu town nti bikaluubirisiza abantu so ku security nze ndowooza yes tusaba Katonda atuyambe but at the same time abantu okweddako ne honorable tetusobola kubikwasa Katonda yekka of course tetusobola yes Katonda kituufu naye tetusobola bikwasa Katonda yekka ate okusingira ddala ekintu ng'ekyo ekiri ku side ya government kwa security initiative ya government tesooka kuba ya muntu nga nze so gwe ng'omukulembeze ndowooza waliwo kyoteekwa okwogera ekisingako ekyo kwogera ku deployment sagala kwogera ku mu tanks sagala kwogera ku mu patrols sagala kwogera ku mu deployment cameras we need cameras we need I think those are budgetary things betwetaaga okuteeka into place because bw'otuuka ku police ng'eyo Busiika nga terina wadde CCTV cameras okubeera nti yategedde ebyabadde Honorable Muhammad Nsereko yadde abuuza n'ebibuuzo nti nga twayisa ssente ez'okugula cameras naye mu cameras ye kusinziira ku ye nti zirabika tezituuse bwe zaali tuuse kamera era ziyambye mu bitundu we zibadde ziyambye nnyo mu bitundu wetu omanyi oguggwa teguba muka waliwo ebintu bingi byetutuuseeko mu security tuli abantu singa omubbi ennyini waliwo abaana gati okola ekyo naye kamera yiiri waliwo nali nga mpulira abaana kulaba ngulede balina scale eyo kamera weeziri era zibalaba nze ndowooza n'abantu abamu bagenda ne bakola reke nagati wano kweno police tugendako there are no cameras so bino byonna so emiwaatwa gino giyitibwamu
netufuna these security gundi ezibeerawo hiccups ezibeerawo kyendoza nti nga government twetaaga okuzizibikira okuba nitusobola okubayisa thank you tuli ku program omunyo ku makya akadde kano solo tusindikira obubaka yita ku noti 7 noti emu 6 noti 9 noti 6 sobola okukubaganya ebirowoozo tubuulire gwe olowooza ki ekiviiriddeko embeera eno gye twogeddeko obubenje omuliro mu masomero emiriro mu masomero kwokya amasomero nako weekuli mpozi n'ekisembayo y'ensonga y'abazigu kati abatatya na mundu abatatya na poliisi kati batandise okulumba poliisi zabadde essaawa emuno n'ekitundu bubeera bukyali obudde bubeera bukyali ez'akawungeezi misana balumba poliisi tuwe endowoozayo honorable KAIJA eddakiika tusigaze nga 8 zokka sooka okozeseko eddakiika nga 4 then tuwunzike oyagala kukubira ki anti totuddewo ekibuuzo tugenda kukola tutya kati kyekiddako nga bwe gambye gundi waliwo ekitabo bakita Why Nations Fail the Source of Power, Poverty and Something omusajja awandiika lwaki ebikola ki bibaawo waliwo kibayita extractive institutions bwema mwina gavumenti nga polisi zayo zonna zikima tezizza kikigenda mu maaso kyekiriwo kati inclusive institutions the opposite kati ekwangeanega nti olwaleero gavumenti ya Mwami Kiwanda bwetunulira bannayuganda batunulira mu bintu bisatu bweraba abantu eraba bululu waliwo abalonzi emitwalo mugutali musango era kuba balonzi bweraba abantu eraba katale era ye bw'anaabaako ebintu bye ngakola ki atunda bweraba abantu eraba musolo teyina lwebalabanga bannansi kubanga bw'oba opulaninga anoge nyina abantu bameka kyolajja nyina abaana bange okawa 5 akati nemukyana 7 n'abakoze tegeeza omugato ogumu tegutumala kibayita okulaba ki abantu ng'abantu mu byentwala buli omu agenda kufunamu ntera nnyo ogamba abantu okubawa ekyokulabirako abaluddewo oba n'abalala bali mu bikyaliyo embaga ezafumbibwako abakyala b'okukyalo ng'emmere yakulwanira kubanga omukyala bwe yajja nga basooka ne bajjawo gye banatwala eka bw'ajja kugaba emmere awaako baamanyi nga mbuusa Kiwanda essowaani n'enjiwa ggwe kakati nga bw'osanga Kiwanda talina bugumiikiriza ng'agibakiraawo nange nazze ku mukolo kati tujjamu eno ode ey'ennaku zino nga n'abazze okufumba tebakumanyi babagambye tulina abagenyi 100 nebajja n'essowaani 200 buli omu n'ogeraga nti abannange tulina service center 4 n'olaba nga buli omu ekiba kifunyako kwe kiba eki n'olaba nga buli omu afunye kati byayita oli otulwana okutula n'osoma n'amawulire obwo bwenkanya ng'oli sure ojja kufuna bwekiteeka okubeera naye oli bw'amanya mbu ali mufumbe nenyina kusooka kumumanya kyekiriwo kati oteeka okubanga olina gw'omanyi nedda luli wali olina byosooka okuggyako Kiwanda nga minisita kati mugamba olwaleero njagala gendawo ku makishoni be ndi munnayuganda ebbeeyi yayo sigisobola naye nange bwe ngendayo nenzija nembinyumya eggwanga mba ndikoze eki oba oli promotings kati luli era akisobola kati akisobola ate sirina sente zisobola kukolaki naye omuntu yali balaga nti ayi nakyo tugirira ogundi nti omuntu n'osanga omwana agenda passports office n'amala emyezi 6 oluno olugendo lwa passport office immigration Kiwanda namba 4 n'akubayo akasimu n'akawungeezi n'agifuna bwe butali bwenkanya Honorable Kiwanda akubye mudduke mangu VIP anti yes abantu babeeramu emitendera oli buli watandika okulaba nga alina kusooka kati buli omu ayaga kulwana yeetuukire mu ffumbiro kinagambye guli omuliro gutuukeko gwekwatireko naye twalibadde nga tukikola otera nnyo ofuna obudde owulize speeches z'Abamerika nga basaba bululu kubanga tisaba basaba mu luzungu obalaba nga bali mu kukolako babala omuntu pa capita genda onoonye Obote's development plan
jeri azzaako wano balyoke bamugoye mu 7 mugumu n'endala y'omu 8 ng'agamba tulina abaana mu masomero bwe bati yali mu common man's charter buli mwana yeetaaga ebitabo kyova olaba n'abaasoma mu 8 bagamba wagendanga ku sikuulu n'osangayo ebitabo n'ogenda mu ddwaliro Mulago ng'oli mulwadde ng'omulwadde teweetaaga kuweereza mmere kati nga bw'olaba kikola ne bamanya mbu leero kawunga enkya batooke tuli nnyama kubanga ekimu ku ddagala si mpeke zoomira n'emmere gy'okola ki gy'olya. So bwe tuba going twagala okwogera to designing policies ne programs ng'oli talina kubaawo NRM okugifunamuko, talina kubanga amanyi kiwanda okugifunamu, talina kubanga alina Oluganda ku kaawo okola ki okufuna. Obadde olaba zino gundi simanzi zino government good bursaries zino loan scheme nasanga omusajja wa boda boda ng'ali Makerere ku university nanyimiriza yagenda ku district ye omwana afunye na bulo bulungi ne bagimumma omwana w'omuntu alabikanga mugagga yafuna scholarships naye ng'ate ne max alina ntono lwaki yakasimuke ezo government scholarships eze Makerere. The issue of attacking police posts has to be solved by police itself. It's very possible that it is policemen attacking those posts for some reasons. I saw the speaker asking Parliament to allocate more money to security, but this sector takes the biggest share of the budget. Instead, they buy drones, build safe houses, and promote torture. Those Frank from Wandegea. Thank you so much for your contribution n'okutulaba munange Frank. Mbalamusiza mwebale nnyo okuweereza. Ekibuuzo kyange kiri nti kamera amakubo ziraba bubenje bwokka ndoza kakatike katambi akafulumye bakalaga boda boda kubanga abantu bakubibwa masasi okusingira ddala ab'ebyokwerinda batta abantu kyere naye bo nga tebabalaga uno nekyo kyamasomero nga lwaki nakyo tezikiraga naye totuwadde ndoza mu makunge gundi ezo bwe mba munzika bannaffe musobole okubanga mubaanukula. Nze Silver ndiye nansana nzikiriziganya ne mwami KAIJA nzikiriziganya ne mwami KAIJA ntabulira kwani ayina omukono ku buyinza agamba mbu government etambulira ayina obuyinza okugeza walaba kitata bye yakola kale ndoza ayogera ku Abdallah yali akulembera ekibiina ky'ababoda boda mu Kampala. Obubaka buno obuwanvu n'onsonyiwa ngenda kutuula ku butozi. This is Sembusi Ivan from Karerwe saying that what may be the main cause of the current insecurity in Uganda are high poverty rates, constant diversions, neglections, unemployment, inflation, high taxation, overstaying power, n'ebirala bingi. Obubaka buwanvu nesobola bumalayo munange netweyanziza Ivan ali mu bitundu eri Ekarerwe. Honorable Godfrey Kiwanda eddakiika ziri 2 obubaka bw'obukyayiika naye sina kyakukola kansooke nkuwa omukisa. Lwaki boogera ku mannya ne bumanyi nti bwatuuse oyinza obutamalayo bwonna noogera amannya nowakoona bwe basanyuka. Njagala okwebaza abatugoberera ebintu ebisinga bino byonna nga bwe tubyogeddeko olwaleero ekya accident tukivaamu tutya kino kyetulimu ekya insecurity ndowooza n'emiriro. Of course omuliro sabanadi tugogeddeeko kino kinene naye mukyalimu ebintu bingi bitagala kwogera kati okusinziira okunoonyereza okuliwo mulimu ebintu bingi. Of course abantu abamu boogera business competition nebira birimu ebintu bingi. Ne report yafuluma eya police annual crime report emyaka ng'ebiri egiyise yakakasa nti emiriro gino egy'omu masomero egisinga ebeera arson tebeera accident ebeera arson. Abantu bakikola ng'akigenderedde okukosa eira abayizi oba ki naye ebeera arson. Kakati byonna ng'ebisatu byetwogeddeko olwaleero it's a concern of all of us ffenna bitukwatako
okukendeeza emiriro mu masomero oba okugimalirawo ddala obubenje fe abali ku steering abali ku kiwuubiro ekyo ekya pikipiki abatuddeko abatambuza ebigere ne ffe ffenna abakozesa oluguudo buli lwobanga ekintu ekyo kikozesa jjukira muno gamba kino kikozesa but also some other road users ate waliwo n'abalala bakyetaagisa because it's a common good yaffe ffenna ng'oyongeza ng'opulaninga obudde bwogenda okutambula n'okuva n'okutuuka eggulu manya oluguudo olwo toluliiko wekka so topulaningira mu ngeri yokka noga nti nze mu ssaawa ezi tinja kuba ntuuse waliwo ebintu birala bingi ebiyinza okubeera nga biri awo okuziyiza okuba nga tonnatuuka so nabyo biteeke into consideration tobeega bwezi nti wano nvugirawo eddakiika 2 wano nvugirawo eddakiika 3 kubanga bwe zinaba nga tezibadde bwe zityo ojja kusigala ng'ogezaako nnyo okufikisinga mu ddakiika z'obadde ogambye so in other words ebintu bino byonna ffe nnyini bitukwatako okubirwanyisa obubenje okubukendeeza tweddeko accident I think ekibadde ekisembayo kibadde kya insecurity let's police on our country let's be informers kubanga nekyo nyine kyalaba ekyabaddewo ng'ebusiike era ogenda okinoonyereza nga waliwo yakitegeddeko plan yabadde etya bintu byabadde bitya but njagala mbategeeza tusobola kugagawala mu lunaku lumu ebintu byokulowooza nti onyigiriziddwa enkyakola kino kyonna okikola naye ensi eno tetugenda kgenda nayo kyembasaba ne mu ekyo ffe nyini nga bannayuganda gavumenti ng'ekola ebyayo yongera kino yongera kyo sigenda tubeere bayeeya tutetenkanye at the same time tumanye nti ebintu bijja kugira mu mitendera. Good. Thanks for the program, Mr. Polo. Government officials should take note. Okay. Thanks for the program. Government officials should take note from it. Agamba program. Ono Dr. Roth alisanga Chiruhura. Alisanga Chiruhura. Then yes. Obudde bannange. Ono balamu. Barugahari. Nedda kale ono ye Kavuma Aaron agamba nti Mr. Polo mwebale okuweereza ndabira KAIJA ne Godfrey Chwanda abavuzi ba boda eva bwe batwe babeera wagulu w'amateeka mu buli nsonga yakubo Kavuma Aaron doza ye Aaron ye recklessness ndoza gyogeddeko ti abavuzi ba boda nabo wadde basinga okulabikira no alaka akozesa kino ekya mobwe oba tweetinga obasala emisango gyabwe. Okay. KAIJA eddakiika eryemu ojja kubanga osiibula naye waliwo mwami Semingo Peter ali Mityana agamba dda alipoota kuba akubye poliisi bwafumwe naye obw'omuliro apaana mba bakubye poliisi ndowooza agamba nti alipoota ejja kufuluma naye ey'omuliro yo apana simanyi ndoza ye mulungunya ku report engeri jezitakola zitavaayo ababeera kugunda bali sikito organize babeera balaba abantu babajjamu obwese ku kigambo kya reports. Okay. Hyping ano ng'ekya trendinga kati ne bashavinga ne bateeka wansi ekyo nno kibi kyangwiza buli omu asobola okwagala okumenya amateeka ng'amanyi nti akasoosa okubayinga time ne wayitawo obudde nga bwobwo abantu beerabira naye katono nnyo ku kintu ky'omuliro of course nakyera nzira ku ekyagambe ekya reports tetufunanga report eri extensive ku muliro gwonna kakyale ne bwebudde guli ogwasooka nagwo simanyi njagala ffe lwaffe lwali twebuuza mu FDC lwaki omuliro gwokya amasomero g'abawala ate gutagetinga abawala bato trend eyo nayo mweri yes temuli ba A-level batwalaki babira baana bato nga bawala somebody must interrogate that omuliro gwokya ebifo ebirala bwebamala okwokya enkya bateekawo kibaati n'olaba nga waliwo azimbyewo mpozi backyard yalimu so nti kati nti ffe kinage nti waliwo abalalowooza nti gwokufuna abalala balina okuloozinga tulina okucreatinga gye bayita win-win situation nga buli omwazi eggwanga lino tetugenda kubeera na mirembe nga tukkiriza abantu abasinga njagamba kati bagagga tetugenda kwebaka nga abaavu bayala bulweyongera abaavu abangi n'ebyo ebigundi bajja bibuuka kyovula mu covid wabulabanga mu video ng'abantu babba misana
saba katonda bakuume naye tonjawo eggwanga abantu bonna bagagga nedda sigamba babega saagamba babeere bagagga oli ng'asobola okufuna basics. Kale, for me, I still have trust in the current security minister. Ayambala, ayina emmere, abasinga bayina bye baagala. Kale, ate kyama kwegwe mbadde ngenda okusindika ensonga zaffe ozogera. Kakala ogenda akadde katuyiseeko Ivan Sembusi Ivan oba katulabye n'abalala mwenna mwebale nnyo kubanga mubadde naffe ku program tubeyanza tujja kubanga tukoma olunaku olwakusatu. Honorable Godfrey Chwanda Subi kisoboka ne Harold KAIJA mutulinde katubasibule wano tubagaliza olunaku olungi mwekuume embeere bulungi ebirwadde weebiri n'ebirala kusomoozebwa okwenjawulo weekuli mweraba.